ennaku zino saagala kurekodinga nnyo vidiyo kubanga ettaala linnumya amaaso ne bwe liteeka mu sayidi era still si byangu. Naye omuntu bw'afa wano mu Buganda tetumwogerako kibi. Tetumwogerako kibi okuleka mu mbeera etebeereka. Kati nga bwe walaba eyatumwine era wafaawo omuntu omulala yenna ddala akijjanya abantu munnange. Kati mu mbeera eriwo essaawa eno tuwuza kimu Nazzikuno kuba kati tuba tugenze mu Nazzikuno nti omuntu bw'afa tebamwogerako kibi, naye bwe kijja mu kutulugunya abantu ate abo munnange abantu tujja bagaana kubanga abantu babeera baafiirwa abantu baabwe, babeera baatulugunyizibwa balina obusungu. Kakati mwana muwala kola mu Katambi oyo yafudde mu nfa kwegamba gyonjoga nti bassemutte. Naye okufa kwe nga kuli awo aboogera bye boogera byonna, yafiidde mu apartment, alina omusajja oba yabadde alina appointment whatever. Naye ekindeese kaŋŋambe okwogera ku nsonga eyo kubanga obwedda ndaba birabe ye post abantu bonna gye boogerako yapositinga ng'agamba nti tageti ye yakulumya abasajja egambye 9 naye yakalumyako 17. Tageti kitegeeza nga alina obusungu ku mutima, naye abo bonna baali bakusasulira Jeno Muhoozi kye yamukola. Posti bwete bwegamba wano saagala mu nfune mubi, sizze kwogerera bantu oba kukonjera oba kusiiga bituumi nedda. Naye ekintu ekyo bwe nkitunuulidde ndabye nga kiki ekigenda mu maaso. Twaliba ne karakita y'omuntu gye tutamanyi naye nga ye muzibu nnyo kubanga sijja kugamba nti Muhoozi ye yamusse, saagala mu nfune bubi. Kubanga tetumanyi poliisi ekyakola kye kyanoonyereza. Ne kati njogerako post, buli muntu yenna alina gy'akola gy'ayogerako. Post eyo kisooka mwana muwala tetumanyi oba badde n'abalabe bangi, naye okusinziira nga bwe mumanyi naawe ebya TikTok oba abaagala okubeera ku social media ku mutimbagano, bo bantu bakwerabisa, bantu batiizi bakujooga. Kati nenga ku butambi obulala nga waliwo abagamba nti abadde yeepanka nnyo, nti abadde yeepanka, abadde butambi mbusanze, nga waliwo bagamba bamwagaliza ebibi ennyo. Nze nga nzikyenje mmutegeere, Diana Skies kyenje mmutegeere, badde simumanyi. Naye post gye twogerako kati na bano aboogera bino sooka owulirize. Ekikwalo kyo kyepanka nnyo olw'okuba kirina akabina biki, naye njagala abasajja nga 3 ala bamukwate bamukozese bonna 3 muyeepaakira n'akabina ke. Weba munomukoza bamukube bamuteeke ku kantu akasembayo weekati. Omwana oyo either ayinza okuba yabadde drug dealer obanga muka musajja eyamusse, temuwaayiriza abasajja. Kakati kino kiddayo ku bazadde, kuba bano baana bato. Bwe kumulabaawo nga yeekolakola ebintu naye baana bato, ate nga still bw'oba otunuulidde ebifaananyi bye, enneeyisa gy'atambula gy'alaga katava ku nnyonyi takola ki, kitegeeza nti waliwo ekikyamu, wabaddewo ekikyamu, aidha mu ngeri gy'afunamu ssente oba abadde azifuna mu ngeri etya, gy'alaga eyo Dubai okulinnya ennyonyi. Kubajjukira nti obeera ku mutimbagano nabanyumizako story wano nti abasajja naddala ababeera mu America okujja Uganda kiri expensive, so ogende Dubai kiri cheap. Kakati wano mukwataganye, kitegeeza gwe oli wakukolako passport oba ogirina okole ku visa Dubai, kuba eya Dubai nyangu okufuna.
kati yenga naye ayita eri musisinkana eyo nga yaddayo. Kakati abaana abamu beeryamu mu ngeri efaanaganako bwekyo. Kakati bw'abanga ekyo akikola kiba kitegeeza nti nawano eri Kampala kwegamba abamu babadde boogera batyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye abazadde sijja kwogera nnyo ku positi ya Muhoozi kubanga eyo tugyogedde ye bw'atyo omugenzi pataliiwo okunyonyola lwaki yamukola ki, Muhoozi yamukola ki. Kasooke tukyogereko katono yamukola ki. Kubanga ojjukire waaliwo kositole ya Shiba. Andrew Mwenda yavaayo mangu okujja okukola ki? Okubeera nga azibikira ekituli. Kubeera Andrew Mwenda okuvaayo kuwe kwate kulina amakulu manene nnyo mu nsonga eyo okubaako ate omuntu oyinza okugamba naye ayinza okuba yali guilty. Okitegeera? Yayinza okuba yali guilty. Kakati omwana ono yapositinga ekintu ekyo, positi ekyo nti yagenda kulumya abasajja 9 ye tageti yagalumyako 17. Naye bonna balina okusasulira Muhoozi kye yamukola. Ekyo kubanga tulabye omuntu omu nga atera nnyo okwogera ku bakazi bannakkinya, ti abakazi bannakkinya ebe Rwanda wano kugamba layini ze era zitambuliramu nnyo mu bakazi omwo. Katunoonya akakwate ku positi y'omwana ono naye ng'era bw'ogenda ku sayidi eri ey'omuntu gweyogerako mu positi layini ze bw'aba ayogera ku bakazi ayina engeri gy'ayogera. Naye sijja nnyo kukigenda nnyo mu maaso, naye kakati omulanga gugenda eri abazadde. Abazadde ekisooka bw'ozaala omwana si ggwe abaasose okuzaala omwana omulungi, ekyo njagala okimanye. Si ggwe abaasose okuzaala omwana alina figa, ekyo njagala okimanye. Era kiba kibi nnyo okubeera nga ggwe oyagala nnyo ayambala obugoye obumugyayo figa era ng'omwana nga bw'alina figa eya nnyina eya ssengaawe mwana wange. Ebintu ebyo bibi nnyo kubanga omwana ayinza okuba nga akula amanyi ekyo kyalina okukozesa, kyalina kyekyobugagga, kyalina mugambe mwana wange oli muwala mulungi naye enneeyisa ye erina okureflectinga obulungi bwo, erina okubeera reflected mu bulungi bwo. Leka kubeera bubeezaawo, leka basajja kufuula sex slave. Bimugambe tukuba si gwe asoose obulungi okubeera omulungi, abakazi abalungi gye bali ate ojja kuggwako. Bategeere amazima kubanga kati enfa y'omwana omuto ng'oyo ereka ebibuuzo bingi. Tetujja kugamba nti oba ki, naye Mukama Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe. Naye positi ensobedde